Owebugerere Kayongo naye waali ate mwana wano ddala. Sebo sanyusa nnyo okukulaba. Mfunye wano amabugo ga mitwalo 5 okuva ewa Dr. Kanokiza Besigye. Sebo Mukulu Nsereko esimu eyo gy'olabye ndiko Dr. akutumidde nnyo naye nemeddwa okubuuka wano gikutuuseeko. Naye era nga bwe nkute ziri eza KCCA na zino eza Dr. Besigye nzirina ng'omwana eno omuwala sayidi eno. Ababaka be tulina mulimu ne ba ministers. Naye nze ngenda singa nnyo okwemalira eno ewaffe ku Parliament. Ba minister nabo bajja kujja mu kiseera kyabwe. Muzikirize mbanjulira omubaka omulala naye Honorable Mwami Bakireke Kasa. Oyo mwami amuwasa tumukubireko mu ngalo. Badde nja kuba nkoze bubi obutamwanjula Mwami Bakireke mukodomi wa wano akiikiridde abako bonna naye gye bali eyo bangi. Wano maama wange ate era yakola nnyo ne omugenzi taata ate minisita waffe wa ICT Maama Joyce Sebugwawo naye atuuse wano. Honorable ateekwa okwogera minisita era nanyamba ku baminisita abalala. Mukyala Kabanda Misa Kabanda minisita w'e Kampala yatuddeeyo naye era obeera minisita ofuukirawo omubaka wa Paalamenti naye tumwanjudde era tumwaniriza nnyo. Ngenda kusaba omubaka w'e Mangia Honorable Nambeshe obwedda akuumye entebe ya loopu ate ne loopu naye n'atuuka. Naye kati ngenda musaba atubuuzeeko ampitire ne loopu omukulu Joel Ssenyonyi atubuuzeeko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Mzee Nsereko. Mzee Nsereko twabadde naye mu constituency gy'enkiikirire Naggulu wiiki emu n'ekitundu twali ku Dduwa era nga tubadde tutera omukyaza ajja n'atusalako. Bamuzeeyo okusalako kitegeeza kutukyalira. Bayinza okugamba abadde atya ono. So ateranga tusalako tunyumyamu. Mzee Nsereko ono nakolako naye nali ku UDC yali alina show gye yali akola 29-2010 nange nina show endala gye nkola n'okusoma amawulire. So we were workmates. Olwo nakigambe naga naye byaddala olina emyaka emeka kyali naye twakolanga naye mulabanga mukadde waffe atuwabula oluusi nga tetukaanyaamuko mu ndowooza naye nga tusigala tumuwa ekitiibwa nga tumuwuliriza ngeri eyo. Twagala okusaasira ab'enju ya Mzee Nsereko kusingira ddala mubaka munnaffe Honorable Muhammed Nsereko namulabyeko Samuya. Honorable Nsereko kino kyolabye kakasa kino ekifaananyi tekikuwadde kyawaka abasinga bwe tuli wano. Mulimu aba NRM, mulimu aba Independence, mulimu aba NUP, FDC, ndaba ababaka bangi. Newankubadde ng'endowooza tezigatta naye waliwo ensonga ezimu nga zitugatta netubeera kimu. Era nsaba tuleme kulinda nnyimbe nga zino oba kufiirwa okugatta ebirowoozo naddala ensonga eziruma bannayuganda. Nze nkyogerako nnyo nti ensonga eziruma bannayuganda ffenna zituluma. Juzi nga nyanjulwa mu Paalamenti nagamba nti obuvunaanyizibwa obwange ne ttiimu gye nkolagana nayo kulondoola mirimu gya gavumenti giteekako kazito kukola kituufu. Ne ngamba bannanga ba NRM nti guno omulimu actually namwe mulina okuneegattako. Kubanga bwe tulondoola ne tugamba nti kakati ono adde ssente za gavumenti, ssente y'omwomusolo akwatibwe. Munange n'aba NRM kirina okubakwatako si weewaawo nti service delivery bwe batetuuka mu bantu ffenna kitukwatako. So kansubire nti kino kinaatiwa ekifaananyi okusigala nga kakati nga tetunagenda mu baminisita twagadde tumale Paalamenti. N'olwekyo njagala okukozesa obuvunaanyizibwa obwo okuyita akiikiridde sipiika wa Paalamenti
ow'ekitiibwa Abdu Katuntu atuuse obubaka kaffe.